abakulembeze abali wansi wa umbrella oba mu kibiina kya National Unity Platform tebakyebaka abasinga. Abamu basula bawenja kalulu, abamu basula bakunga bannayuganda kulonda mukulembeze waabwe, bakola whatsoever it takes okulaba nga bakyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda. I will not take away the fact that there is a lady I admire so much era ng'emirimu gye bambi yagikoze bulungi. Omukyalo oyo ye mubaka yekka mu district y'e Sembabule gwe twafunayo mu parliament. Bamuyita Namugga Goreti. Omukyalo oyo akola live ekiro ku mukutu ogwa TikTok. N'ayita abantu ab'enjawulo from all different parts of the world to discuss and talk about the issues of this nation, Uganda. Era njagala owulirize, I have a clip of her ne bannankyukakyuka ku mukutu gwe nga bateesa nga buli omu ayisa ebirowoozo bye ku nsonga z'okukyusa eggwanga lyattu Uganda. Make sure you share the video to as many people as you can. Subscribe, tap the notification bell, and of course leave a comment in the commentary section. Bwekulabyeyo wanseeyo nengambo wale ekiresa umarusako ba birthday y'amaaso mbira simanyi. Ekituufu kyo kiri nti tuli mu lutalo lwa kwenunula. Very true. Olunaku luyinza okukyanga tetukanyiza mu nsonga ezimu naye ate wetusigala ku mulamwa tumala ne twesisinkana. Nja kwebaza by the way seebaza nica yange abamanyi bamanyi naye nja kwebaza effort njiraba n'enjiri okugibuulira nga bw'erina okubeera. So far mu ababaka oli omu ku babaka kati sawa zino abapuliikinga enjiri y'okwenunula. Ffe kyekyali kituluma kyokka ebbanga lyonna era nja kwebaza effort yonna gy'oteekawo. Mpozi n'ekirala ononsonyiwa mbadde njagala yisaako wano kampiseeko wano obubaka buno bakomuledi mwenna. Waliwo agenda ey'okukakkanya ababaka baffe abaweebwa kaadi ya NUP. NRM saawa zino ekivuga abawagira bonna abatali ba kibiina bonna beerimbika mu kuwagira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ne bagamba nti ate kati wano ekibiina lwakuba kyo kyalondamu bubi. Eyo point eyo nkulu nnyo nti bwe batandika bafulumya propaganda ku babaka baffe abaweebwa kaadi mu ngeri y'oko baagala tukoleramu segeera baagala tukoleramu nga weebale nnyo. Honorable olabika okutikiramu ako twakogerera ngeri mu taxi naye era bapropagandist ba NRM ennaku zino tebakyalumba mukulembeze Beya Nnaku. Lwaki? Kubanga amulumba agwa. Kati bakola kye bayita reverse psychology. Ajja kujja yefuule nti awagira omukulembeze waffe era amwagala nnyo naye amala akugambe nti lwakuba mu kitundu kyange balonda munafu tajja sobola kulwanagana n'ow'NRM aliwo. Baganda bange tulina okutuukiriza omulamwa gw'omukulembeze waffe n'ennwana y'olutalo lwe tulwana. Enwana y'olutalo lwe tulwana omuntu yenna aweereddwa kaadi tewetaaga na kutunulawo kwetegereza ani oyo kasita olaba kambuleera. Tewetaaga na kwetegereza nako. Gwe muwe buwi kubanga kati sawa zino kigenda kikula
ba propagandist tebakyatulumba bino bibeya nako ajja neyefuula atuwaana neyefuula awaana omukulembeze neyefuula atayagala Museveni in fact n'abeNRM nabalabye nga nabo ssebo balaga bagenda kuwagira mukulembeze waffe mbusimanyi naye kumite bowe besimbi babawe in fact ekintu ekyo ngenda kyongeramuko ne kumaanyi okumakinga sure nti ensonga eyo tugikuba tugijjawo naye size kwogera bingi nnyo badde nzize kukubuuzaako bannange mwebale nnyo abatazikiza saawa 4 mwana saawa 4 olaba TikTok eno gibeerako saawa Chenjera basaba umalisika nga tunavaako especially kwa watch buying the spaces ennaku anaze tusigazaayo we must be deliberate tuleme wastinga budde buno message ebere spot on tubaze embeera because abaye baletawo diversions ne watch buying space je batalo ekipayinze number 1 kyogeddeko gundi it was honorable Sebamala yabadde ku TVM nagamba honorable Mwanga Kivumbi tayagala Kyagulanyi kubanga yagambye mulonde bannupu bokka ate nga nafwali abalala tetuli bannupu naye twagaliza Kyagulanyi era nze namuze muno honorable Sebamala tukimanyi nti oli mubaka mu opposition nebyo abaka bayitugulira bulungi nti opposition kati tuyina nupu yokka bobanga walaba nti nupu yokka yeri wonota twegattako mwambuleera kitegeeza Kyagulanyi mwagaliza you see so kati ebyo tujja birabanga akalulu kawedde we shall not finish with them but ekyo tukirinanga kulukoze eki akalulu kawedde ffe tukubiriza buli muntu lwola bambuleera tiki nga tukuza bibuuzo bingi for now simanyi kaadi yatambuleta bino ebibuuzo si byakudda mu kaadi kandi netulina yoyo waffe tumusupportinge ebisigale tujja birabanga akalulu kawedde era bannayuganda balina okategeera kano nti luno olutalo luyina ennwana oli ne bw'oba tomwagala otya oba oyagala Museveni okugenda olina okugoberera omukulembeze kyayogera olina kukiteeka mu nkola the moment wotandikira kikubamu ebituli oba omuntu yenna okujja n'akitaputa mu ngeri etategeerekeka manya awo Museveni waakolera awo Museveni waali tavaawo abeera mu kwawula mu kubuzaabuza mu kudiscouraginga kunafuya osegeera yes kubanga tolina ngeri gy'oŋŋambamu nti nina gwe nawulidde nti ababaka ba NUP tebalina kye bakola WNRM kati WNRM lwaki ate oyagala mbu ababaka mbu president amenyeka yekka kati goli WNRM osegeera kati ebyaffe bikwatirako wa kubanga ffe tuyimiridde kulwanyisa ggwe kitegeeza bwe tutiiminga ffenna kiba kikukosa kati bw'oba olabanga waliwo obunafu ababaka baffe bwe bakola then gw'olina kusanyuka busanyusi lwaki obalabula okitegeera batuzanya reverse psychology okugezaako okunafuya bakandideeti baffe mu bitundu ebyenjawulo oba mu position ez'enjawulo okitegeera n'okwagala okunafuya ambuleera omukulembeze akyogera lunwe nti tekikoma ku ye yekka kitambulira ne kwabo atambula n'abo abakutte ambuleera era bannayuganda ako tulina okukategeera n'okukateeka mu nkola kubanga osanga otya aba NRM nga balaga bavumirira ababaka ba NUP obutayamba ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange bannayuganda mwe tolabaawo nga balina katemba gwe babazannya balina omuzannyo gwe bazannya bakizudde omanyi basooka ne banyooma basooka ne balowooza nti oba osanga ku gulawundi waliwo ekiri osegeera mu NUP baddayo batya olw'okuba munnayuganda gwe kasita kikwata ku kwagala omukulembeze waffe amwagala yenna bakizuula nti ojja kuba omwagala kati bapretenda bonna bazze okututikkiramu nga honorable bwe yayogedde naye ensonga eyo
ensonga eyo tulina ogikwata neki naye kirungi nina kyenjagadde ku bannayuganda ku mulundi guno bamanyi ngeri ki ey'okureactinga naddi lwe baliactinga n'okumanya ebyobufuzi ku mulundi guno bannayuganda ku mulundi guno ebyobufuzi babimanyi kubanga nze nina abantu be nasookanga okwogerako nabo ng'akugamba oyo gundi nedda naye ogenda olaba bwe bamuwa kaadi ogenda olaba ng'agamba oyo waffe bannange bw'oba omanyi olutalo luno nga otuula eyo n'owulira nga Museveni ogamba oba agenda ddi kola buli mukulembeze kyagamba tobaako nakyobuuka toteekamu fiiringi yo nti simanyi nze fiiringi eyange bino eno tukola luno olutalo tulina kubeera nga tussa kimu ffenna mu bungi amakulu gonna ge twagala okufuna tujja gafuna nga tussa kimu mu bungi ensonga lwaki omukulembeze waffe buli gy'alaga afuba nnyo okugatta abantu jjukira ffe twali tweyawulayawula mu mawanga eggwanga lino mwezalawa n'amawanga bwe gati abantu abamu nga bali mu busibe obwo obusibe omukulembeze afubye n'asumulula sipeera eyo Museveni yali yatusiba osegeera kati tulina omukisa nti twogera olulimi lumu mu ggwanga lyonna twogera olulimi lumu ggwanga lyaffe Uganda ogwo nno mukisa Uganda tekifunangako bukyanga efuna bwetwaze kwogera lulimi lumu tekibangawo naye ku mulundi guno twogera olulimi lumu ogwo omukisa tugukozese bannange bannaye webale kunkyazaako Honorable bakugambye Kiseke eno topic yeetaaga ogikolere live yayo yokka Kiseke ajja kuba live on that topic mwongere and kati kyemulina okukola Kiseke live muzikuba abana abawe feedback ekyamazima ffe kati obudde bwa live tugenda kuba na butono because kati olaba bw'ova mu field olina okudda okugira planning for the next day so kati mwe mulina tuyambako nti live zino abaana muzibawe feedback obazibawa naffe mu inbox njagala nnyo okubeera live zammwe naye naffe oluusi akadde kakola ki akadde katukwata but ojja mu kaboxi noga nti namugga kino mukyogereko please mukwate ku nsonga eno some of us are very available nze abantu mbawadde enamba yange ebbanga lyonna kyesaagala ate muntu abamu bazikozesa bubi but mutuwe information yonna mu inbox tusobole okulaba nga tukwasaganya mukubiriza abantu okulonda mu bungi kubanga voter turn up buli weba wansi we are in trouble yeyo space bano gye bakozesa okufiiringawo mu omutatadde so tubasaba abantu balonde mu bungi bano abavubuka bandi Kampala asobola okululwa ssente ezidda emyaka 5 gy'omaze ng'okola obula otya omutwalo nekyera muyambeko abo abagoli ku kyalo oli awo tosobola nakuteeka mutwalo ku pikipiki ogenda ono naye omuntu gwolaba yeesiruwaza tayagala kujja kulonda kati ffenna ekintu mukubiriza abantu okumanya nti akalulu kaagala okusinga Kyagulanyi gw'okawa kaagala okusinga Namugga gw'okawa ekintu kyokola n'okwagala tekimenya eno tetulaba bipande bya president kino ekiseera si kya bipande ani atamanyi Kyagulanyi gw'omuntu gwekayo bye batimbula ate mutuuza mukundi onalebe ebipande ogw'ebipande twaguvuddeko awo twavuddewo eyo step yawudde ennakwana za strategic thinking kola bigattako kola birimu makulu because time is very limited 226 bwakuyitako emyaka gy'ebiwoobe 5 egijja mu maaso toliddamu kulonda abayayo obayisawo be bayisizaawo mu parliament bagenda kuyisa kyakulonda president parliamentary system ng'abakabaka be balonda so gwe mukisa gwe mulina okwerondera abakulembeze be mwagala bwe mukusuula the time is now or never okusinziira nze nga bwe ndaba tubeerayo mu kamooli eyo nga tubeerayo mu kamooli eyo nga tubalingizaako naye enjiri bambi kankuwa ebimuli byo enjiri ne ku ground eyo ffe tubeerayo bakwana balikodinga awo noga onono ennaku zino akikubira ddala bannange mwebale ffenna buli omu abeereko nekyakola bannaye bannayuganda kasita kibanga kitoola ku Museveni beerayooko nekyeweekwata ogambe nti nze kati nange kankwate wano
Niwe kaba katono katya as long as kitwala ku Museveni. Kwetu tobwe tugenda twala Museveni. Bannange ndoza mubere bulungi. Okay. Mweraba. Yeah, we thank you for your time. Greetings to all our comrades in South Africa. When South Africa temulabika. Simanye. Tumanya woyise woli. I've been there mu nkiiko za paaka. Bwenajja nalaba waliwo obucomrade bwenali mwawo bwali kuŋŋamba abo bawuma Luseka bawulayawula nnyo mu bantu wano honorable banumba ku hoteri awo oba bali bamenye ekikwembasi ne basanga ndamugga tulyose ne tukulaba ekawo ne banumba ku hoteri honorable wano twagala obwegasi mwakola oba ekibiina ekibiina kyavundiza mwende diaspora naye bwuma Luseka batwawula abantu babagamba tebabyegatta mu bino byenara the story was so long anti baina ke batamanyi nti obuma Luseka wingi jazanya bagita surgical operation kwawula akibumba ku kalulwe babijja confusing anenge yo wingi feje tuzanya ogo twagwewa kati tunatambulangako we shall be updating you colleagues okulaba nti because emirimu tuba tukola during day but during the night wabawo spaces osobola okuinteractinga ne bannamu hope I will get your contact and nsuubira when I happen to come back to South Africa nja kulamba noonyako ba comrade thank you for your time obuddebo weebale abantu bagambye ojja kuba ku biralo live ku nsonga zino ez'ebyokulonda and the beauty is bwetumala okuvalira mu training I will share ojja kunsendigira enamba mu kaboxi nkuwe briefs on byetukanyizaako kubanga fere tugenda kufaayo oba abe naale bategera fere tufaayo kubanga sensitization tugenda gikola massively kubanga bwetugamba